Neto yono na kisibo ky'olunaku lwa leero kulokubanga enkya edigezaako alemezaamuko paka olunaku olw'enkya n'olunaku olwaleero olunaku lw'abakozi ffenna mu ggwanga kinakindi okeera ku makya okola kiro budde bw'okola emirimu gyo gy'okola jja tolulina gw'olumya okola ssente zo. We wish you a happy Labor Day. Naye nze nga nze Haffy Powers olunaku olwaleero ndiweereza abantu aba drivers nga muvuga abakungu va kubana mbuno ba driver avuga abakozi b'amasengere naye nga moli ye boss wo govuga bannaye nina obaka eri ba boss. One, abantu bano yes bakola mubasasula ne mulekerawo okulwa mayumba nga babalinze nakulinda ate oluvayano mugamba I only have 30 minutes 30 minutes nalyoka avuga emmotoka ng'omulalu ne mugenda nabo ku mikolo n'asigala mu mmotoka bambi n'atalya mmere ne mugenda eyo mu ziroogi n'asigala mu mmotoka n'atalina we yeebaka naabona bintu bingi nnyo bye mubayisaamu naye olwakalimu ne mugenda nga gye mugenza oba mugeza country ne mufuna ow'okusula ye n'asigala mu mmotoka omugongo ne gomoloba n'afuna fatigue. Then nammwe abakozi abavuga abadriver nammwe mbeebaza okukuuma ebyama by'abakama bammwe bannange era otulawo n'ogamba ndabye ebinene ku nsi kuno naye omusajja ono si mwangu banemwe balekuuma byama by'abakama bammwe ffe tetubimanyi ne bakyala abwe tebabimanyi gweka gwabirina era ng'omutunuulira oti n'ogamba naye nga nkwebazizaako yenna abaddeko okutya mukamudiro lyo. Thank you so much otukoze bulungi nnyo ogenda mu banafu abatamani yansanze olina ebintu byagala okutunda oba okugula ebipya n'ebikadde maali yonna bagiina nga nekisingayo obukulu byonna agambuze ajja obubaka bonna bwa Labor Day mugenda kuba mu bufuna mbaagaliza Idi ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.